Omuyimbi King Saha akakasizza munange abawagizi be nti asobola okuyimba oluyimba lwa Wile Mukaabya. Ebyomunju bino ebyomunju tebitottolwa ate waliwona nga ayita mu kukooka ate waliwona muganda wange ate nga munange Moti Omubalanguzi kosa ate ne muwala we Coco Masishine beekoze ebintu bitya bebabadde nga boolekera ate wali mu press conference ngenda kubeera nga nkutandisa munange ate wano nakatambi akatwedizo ennyo aka Coco Masishine kosa ne daddy we wali ate Moti Omubalanguzi wali nga bagina mu press conference naye bibadde bitya muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye nga bwekiri wano nti nkugirayo munange ate ebitredinga era nga bwenti bwenkute akatambi kano nenkakuleetera wano ku Jaminati Yugi nga bookalabaawo nga abyekola bitya muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Abadde ayambadde bw'atyo nno Moti nga womumanyi nti no ye taggwako ate bisesa muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga bookalabye akatambi ako bwekyo munange ate bwekitambudde ku katambi ako katwedize nnyo ate wali ku mukutu ogwa TikTok kakati eyo nga nfuddeyo omuyimbi King Saha atulaze wali nti asobola okuyimba oluyimba lwa Wile Mukaabya wali ebyomunju tebitottolwa muganda wange alaba Jaminati Yugi jjukira nti nno freestyle zaatera okuyimba nezo video munange zakola nga agezaako okuyimba ennyimba z'abayimbi banne ate wali ate ne bikwatayo ne bitredinga kakati nga olaba akatambi ako katwedinze nnyo okamalako obumanzi wali ate ku mukutu ogwa TikTok kansoke nkuweekokko naawe ekyowuliyeko engeri gy'abadde agezaako okuyimba oluyimba luno katono nnyo ate mmali nkuze. Naye nga munange ate bwekyo bwekitambudde King Saha nga munange wabadde akookamuko mwolwo oluyimba wali olwa Wile Mukaabya kakati ngenda kubeera nga nkomawo era nga boolabye wali wekitambudde wali ku Moti ko Sat ne Coco Masishine ngenda kubeera nga ate nga nkomawo nezi update endala bwekiti.